ng'emirimu emirala gyonna obusuubuzi nabo bulimu ebizibu bingi ddala ng'oggyeko emisolo okubeera waggulu. Bangi emmaali yaabwe ebbiddwa ku nsalo z'eggwanga, omuliro mu bizimbe, okulumbibwa ababbi ku maduuka, awaka ne mu kkubo. Okusinziira ku ssentebe w'abasuubuzi Bannabugabo Shawuliyako, Richard Lukwago, abasuubuzi bangi abagaddewo emirimu gyabwe ne badda mu byalo olw'okulemererwa. Omwaka oguwedde waliwo ekizimba awo wansi kyakwata omuliro. Abantu bangi ne bafiirwa emmaali yaabwe. Sinakindi abamu tebaddako ku kizimbe ekyo wadde bakiddaabiriza. Ekyo nno kyakola okusomoza kw'amaanyi nnyo, era ng'omukulembeze ne neebuuza nti emmaali eno yayidde eri mu miliyoni empitirivu bwe ziti, abantu bano tebayinaayo gye baali beesigamye. Lukwago agamba nti n'abasuubuzi bangi bizinensi zaabwe zeesibye olw'okuba nti buli kizibu kye bafuna bakwata mu bizinensi. So nga ffe abasuubuzi tuli basanyufu nnyo, si muliro gwokka, tufuna ebyokusomozebwa bingi. Emmaali y'abasuubuzi ebbibwa, emmaali y'abasuubuzi olumu tetuuka, emmaali y'abasuubuzi eweebwa. Naye abakulu bano bwe baba nga enteekateeka yaabwe yakulaba nga tusigala nga tuli mu busuubuzi, waffe bwe bulamu bwaffe, tusigala nga tuli mu busuubuzi, twagala okubeebaza. Ono okwogera bino abadde ayaniriza abakugu mu Yinsuwa aba Olodi Misho nga bano bakulembeddwamu Edgar Kasigwa bwe babadde baggulawo woofiisi mu Kikuubo. Abakugu mu Yinsuwa bagamba nti bazze balondoola embeera z'abasuubuzi mwe bakolera emirimu gyabwe nga mbi, wabula nga tebalina nkola yonna eyinza kubayambako okukumira emirimu gyabwe waggulu. We run something called Market Day, and on Market Day we come to Chikubon and do sensitize our people about insurance. And because of what we did during this period, we realized there is a need for us to have an office here. Tubaletedde insurance y'emmotoka, bantu bannya abasuubuzi balina amamotoka gaabwe, tulaba nnyo obubenje bungi nnyo obugwa ku makubo. Ffenna ebirowoozo byaffe nga banna insurance bwe tusanga obubenje ku makubo, tuba tulowooza oba oyo alina insurance, kubanga ffe kyekitugira mu bwongo. Naye okweteekateeka kintu kikulu nnyo n'okwewala, kubanga kuno kubanga kwewala bintu ebiyinza okutuukako ne bitwala ebyobugagga bwo bw'okuŋŋaanyiza okumala ekiseera. Bano basabye abasuubuzi bonna ababadde batawaanyizibwa n'ebizibu ebigwa bitalaze okweyambisa woofiisi ezigguddwawo okwetangira ebibamba. Nze nganze ndi musanyufu, woofiisi ejja kubeera nga nzigule buli lunaku. Tusaba bakastomaazi bakozesa omukisa guno okubeera nga bajja wano, ng'ate naffe tujja kuba tubatuukako we batuula, kubanga tulina ttiimu yaffe nnene nnyo, ate nga ttiimu bakugu nga basobola okubatuukako ne babannyonnyola saaviisi zaffe bwe zikoleza insurance. Abakugu mu Yinsuwa basiibye batalaga mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okubangula abasuubuzi ku nkola za Yinsuwa ez'enjawulo. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.